N'olwaleero abasuubuzi mu Kampala bazzemu okuggala amaduuka gaabwe nga balumiriza gavumenti okwesulayo ogwannaggamba ku nsonga ezibaluma ng'okubinikibwa emisolo emiyitirivu. Okwewala okukubagana empawa bano bakedde mu lukiiko lwe bakubye ku Capital Center e Nabugabo ne bakkaanya okusaba bannaabwe bonna abakyesigiriza nabo okuggalawo ensonga zaabwe zisobole okuwulirwa. Maduuka nibo bali kukubatikawo buteesi bintu nabo babeewo tubeere feya tubalinga ffenna tuli feya kintu kyekimu bwe tujja okwogerako batukuba naye nga tulina violence. Muzeki alina okugyawo abateeka ebintu mu makubo gammwe teyanyezeeyo yadde ekigambo kimu ku nsonga y'abatembeeyi gye yawa ennaku 7 baabo fe tuli wano tubonaabona ne maali bagitaddewo. Oluvannyuma basizza Kimunga Nkuyege ne boolekera woofiisi za Kasiita ku Royal Complex okusisinkana ababatwala kyokka olw'obufunda bw'ekifo basazeewo olukiiko okulutuuza mu maaso g'ekizimbe ki Pentagon. Basasudde renti, amasannyalaze, ebintu bya increment babitalawo ne babijjako ne manager ogera nosasulayo n'omutwalira risiiti agamba mpa increment. Twagende wa Prime Minister ne basiisa resolution mbu bayimiriza increment mpaka next financial year n'abantu bwe babukowa abamanager babasaba increment. Tugenza okulaba ng'okwekalakasa bakugyemu ng'omuzannyo babonyaabonya abantu bagala amaduuka bajjako amasannyalaze. Omuntu n'osasula amasannyalaze 900 buli mwezi ng'ate ne renti abeera atulinze. Anirira ddembe lyaffe naye tetulaba lwaki batugobaganya bw'otugoba nti tuddeeka kiba tekikola makulu naye tulina okubeera wano tulabe nti batufaako. Wano poliisi kw'ossa n'amagye batandise okwebulungulula ekifo kyonna okutangira embeera ebadde eyinza okuddirira. Mu kavuyo kano abasuubuzi bongedde okutaama abamu ne beesiba emimwa ng'akabonero k'obutaba na bwogerero. Kino kiwalirizza poliisi okukwata abasuubuzi abadde baleeta esasagge ko n'okukwata abantu ba bulijjo abadde bagezaako okweyambisa amasimu gaabwe okukwata ebigenda mu maaso. Olw'okubanga mu nsonga ezibanyiga mulimu n'ekyabannannyini bizimbe okubongeza ez'obupangisa buli lunaku bano balabiddwako nga boolekera Alwa Park awagambibwa okuba nti omu ku bannannyini bizimbe Kitandwe waabadde kyokka poliisi ne batangira. Poliisi ewaliriziddwa bano okubakubamu omukka ogubalagala. Okusinziira ku poliisi abantu 13 be bakwatiddwa. Ssaawa zino bakyali ku poliisi ya Mini Press nga balindirirwa okuba nti baleetebwa CPS kubigambibwa nti olunaku olwaleero beeyimiridde ebikola ebikuma omuliro mu bantu okuba nti no beekalakaasa nga kw'otadde n'okulumya abapoliisi abadde ku mirimu gyabwe mu bitongole. We buwungeredde ng'embeera ekkakkanye ng'abasuubuzi bakyewera obutagulawo maduuka gaabwe okutuusa ng'ensonga zaabwe zikoleddwako.